Ekirwadde kya hepatitis B ne mukenenya bye bimu ku bisinze okutirimbula abantu mu kitundu ekyo. Era mu kiseera kino kigambibwa nti ekirwadde kya HIV/AIDS kikendedde naye ng'ate ekya hepatitis B kisitudde enkundi ng'abantu abawerera ddala bamaze okufa. Kino nno kikwatira mu bikolwa by'okwegatta. Wano President Yoweri Museveni waavudde n'alabula nti singa abantu tebaddako ku mpisa zaabwe bandifiira mu mbeera eno. Therefore, I'm only worried about you, the adults. My children are safe. These adults who are going into all sorts of yours, if you're already attacked, we pray for you, but also treat you. There is treatment which we shall use. Hepatitis B is not a good disease because it attacks the liver. Abaana mu kitundu kino bangi bagemeddwa ekirwadde kino wabula nga bo abantu abakulu tebafuna kugemwa era ng'ekirwadde kibatawaanyiza ddala. Kino kiwayiriza President Museveni okubawa amagezi okwekuumira ku muntu omu buli mufumbo okusobola okubeera abalamu. Abategeezezza nti mu kiseera kino omuntu senga abafunye ekirwadde kino yeetaaga ssaala zokka anti eddagala teririiwo. The good thing about hepatitis B, is that I have already immunized my children. All our children who are 0 to 13 have already been immunized. Museveni yabadde ayogera eri Namungi w'omuntu ku kisaawe ky'e Kabulamayiro ku mukolo gw'okwekebeza ogwategekeddwa amyuka omuwanika w'ekibiina kya NRM Dr. Kenneth Omona. Wano era Mwami Museveni yalaze obweyamo bwa gavumenti okulwanyisa obwavu obutawaanya abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'okulwanyisa obulyake wonna.